وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka efaananako bweti. Tumusaba olukuŋŋaana lwaffe luno abeere nga aluteekamu baraka n'okusaasira kwe, era tumusaba atuwe empeera z'abo be yasuubiza abatuula mu nkuŋŋaana ezifaanaganako bwe ziti. Ne tumusaba okusaasira ebengera n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyabeera nga atujjira n'ekitangaala ky'eddiini Busiraamu. Insha Allah, okusinziira ku kadde ke tulina katonotono naye omusomo guyinza okuba omuwanvu mukko, naye njagezaako okukozesa obukodyo bwonna obw'ekiwaalimu okulaba nga ngufunzafunza insha Allah tubeere nga tugufuna bulungi. Newankubadde omusomo gwe tugenda okusoma gusinga genda eri bakyala ate nga be baliwo abatono mu lukuŋŋaana lwaffe, naye naffe kennyini abaami tuwangaala n'abakyala abo insha Allah. Oba oli awo tujja kubanga nastafidu min hadha darus, nga tufuna mu darusu eno bi'awnillah. Kitugenda okwejjukanyako Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati ez'enjawulo mu Qur'ani yatulaga nti bwe yali yatutonda ng'atonda ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikyala. Wa huwa alladhi khalaqa min alma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Omu ku bavuunuzi ba Qur'ani we yali avuunula faja'alahu nasaban wa sihra ayitibwa Abubakari Aljazairi, ayina tafsiri eyitibwa Aisaru Tafasir. Bwe yali avuunula ekigambo ekyo yagamba nasaban wa sihra bimaana dhakaran wa untha. Allah yatutonda n'atuteekamu abasajja n'abakyala. So Allah mu kututonda ffe abasajja yatusukkulumyako mu bakyala mu nsonga ezimu. Okutandikira ddala ku kutondebwa kwaffe, ffe twasooka okutondebwa. Allah bw'amala okututonda ng'abasajja mu Adamu alayhi salatu wassalam n'amugyamu omukyala Hawa, ne kitegeeza nti bw'abanga omukyala avudde mu musajja kitegeeza nti kiri ekitonde kinafu ku kino kyekikoze kyekivuddemu. Abasajja abamu kyabawa ne bakozesa olukwesikwesi okubeera nga balinnyirira ekitonde ekikyala. So kyenjagadde tutunuulireko Obusiraamu bwogera ki ku mukyala, almar'a fil mujtama'i al-islami. Omukyala mu sosayate y'Obusiraamu afaanana atya? Ayina kweyisa atya? Ayina kwambala atya? Ayina kulya atya? Biki ebimuvunaanyizibwako? Ngaffe abasajja twetaaga okubimanya n'abakyala okubikola ki? Okubimanya. Naye nga tetunnaba kutunuulira omukyala fil mujtama'i al-islami mu sosayate y'Obusiraamu, twetaaga tutunuleko emabega ng'Obusiraamu tebunnajja omukyala yalinga afaanana atya. Fi aljahiliya, mu Bawarabu nga Obusiraamu tebunnajja, kanat almar'a, omukyala bamutunuuliranga nadhrata ihtiqaarin wa imtihaan, bamutunuuliranga ekintu ekyowansi ennyo, olutunula nga ali awo talina nnyo mugaso. Wa kanu yahzanuna liwiladati al-untha, era
abantu batuukanga okubanga banakuwala olw'okuba azadde omwana ow'obuwala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutegeeza nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Oli singa yalinga ayina omukyala ng'ali lubuto ne bajja ne bamugamba nti owaayo omukyala azadde naye azadde mwana wa buki wa buwala, yanyiiganga omusajja oyo emitaafu ne gimwesiba ne gimujja ku feesi. Yatawaara min alqawmi, natandika okwagala yekweka mikwano gye min su'i ma bushira bihi, olw'amawulire amabi ge bamukoze eki ge bamubuulidde. Era ebirowoozo bye yafunanga ebirowoozo bimeka? Bibiri. Ekisooka nga yeebuuza ayumsikuhu ala hunin, oba omwana ono sigale nga nkyamulina mbeere mu bukkakkamu, kubanga society yakutwalanga nti oli wa wansi okuzaala omwana ow'obuwala. Kati nga gamba oba nsigale nga omwana ono nkyamulina naye nga society endaba nti ndi wa wansi. Am yadusuhu fi turab, oba n'agamba nti oba mumuteeke mu ttaka mutte tumuziike tumanye nti avuddewo ekyo ekibi nkikoze eki nkyejjeeko. Era bwe tubanga tusoma ku mbeera z'Abawarabu ng'Obusiraamu tebunnajja, balinga baziika abaana baabwe ab'obuwala hatta nga bakyalina baki? Nga bakyalina balamu. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Takwir yaga nti wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, abaana abo bagenda kuleetebwa yawmul qiyama babuuzibwe nti mwattibwanga lwaki. Era bw'ogenda mu bitabo by'Abashia abalina ekyafayo kye bateeka ku Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu nti yaziika muwala we nga Obusiraamu tebunnajja oba nga tannaba kusiramuka, ekyafayo ekitali kiki? Ekitali kituufu, kubanga nga Obusiraamu tebunnajja. Umar ibn al-Khattabi yalina abaana bameka? Yalina abaana basatu. Mwalimu Abdullah, abalenzi baali babiri, omwali Abdallah ibn Umar gwe tumanyi obulungi, naye omuwala yali omu bamuyitangani Hafsa. Ate nga Hafsa tumulaba yali mukyala waani? Wa nabbi. Era Umar ibn al-Khattabi yali sezaala waani? Wa Omubaka alayhi salatu wassalamu. Ekitegeeza nti ekyafayo ekyo kifu, era kisangibwa nnyo mu bitabo by'Abashia. Ebitabo by'Abasuni tosobola kikola ki? Kukisangayo. Bakimuteekako okwongera okulaga obubi bwe, kubanga bo bakkiriza nti si bamujja. Neyo si gye njagadde tugende. Kye njagaddemu nti baziikanga nga Obusiraamu tebunnajja, enkola y'Abawarabu abaana baabwe baabaziikanga ab'obuwala. Lwaki? Kubanga kyalinga bamulabanga kisiraani. Ekyokubiri, bwe kyajjanga ku bakyala abakulu, makanati almar'atu tarith, ng'Obusiraamu tebunnajja omukyala yalinga takola ki? Tayina right, tayina buyinza busika mu mali ya bbaawe oba ab'eŋŋanda ze baba nga bakoze eki? Nga bafudde. Limadha? Lianna al-irtha inda al-arabi al-jahiliya kana mahsuran birrijali, kubanga mwana wattu okusika oba ebyobusika ng'omuntu afudde byagendanga ku saidi y'abaki? Y'abasajja bokka. Abakyala baalinga takkirizibwa kutwala ku mali ya kitaawe ng'akoze eki? Ng'afudde. Ate nga kyenkakasa bwe tujja ewaffe eno mu Buganda, era n'omukyala mu kusika kwaffe okw'Ekiganda omukyala tasobola kusikira kitaawe, si bwe kiri? So ng'Obusiraamu ebyo byonna bwajja ne bukola ki? Ne bubirambulula, nga bwe tugenda okukiraba mu maaso insha Allah. Wa amma inda al-yahudi, ate Abayahudi bo kanati almar'a indahum tubaa'un, bo omukyala ku saidi yaabwe balinga bamutunda ka sil'atin rakhiswa, nga bamutunda ng'ekyamaguzi ate ekikyasembyeyo okuba ekyowansi. Twaliga nti lwakuba muntu bamutunda nga kyamaguzi kya bbeeyi tuli wamu, wabula kanati sil'a rakhiswatun, kyabanga kyattuuze ekyowansi ennyo kye basobola okuwaamu obusente obutonotono. Wa kanu ya'tabirunaha la'ana, era omukyala baalinga bamulabanga kiki? Ekikolimo. Liannaha aghwat Adamu alayhi salam, nga bagamba nti engeri gye yakema Adamu era ye yamugobesa mu jjana. N'olwekyo omukyala kiki? Kikolimo ekikola ki?
ekiri awo. Sijja kugenda nnyo mu ngeri ewaffe wano wetwalabangamu abakyala, naye nkakasa nti naffe mu endaba abakyala twagirabako mu ndaba eyo. Era ng'oli bw'atambula, basajja bakulu nkakasa mukiwaako obujulizi, oli bw'atambula mu lugendo gy'alaga n'asooka kusisinkana mukyala, olwo olugendo luki? Olwo olugendo lufu, osanze ebisiraani, togenda kweyaga. Era Allah n'amala abaako kyamugerera n'akifuna. Nze ke nasanze maama Budaleehe nakitegedde nti emitawaana ngenda gikola ki? Kugisisinkana. So n'Abayahudi we batyo we balabanga omukyala. Ate bwe kijja mu al-aqwamu al-jahiliyati al-ukhra, kubanga we tubadde tulaba mu Bawarabu ne mu Bayahudi, naye ng'Obusiraamu tebunnajja emirembe emirala egitali gy'Abawarabu oba abantu abalala abatali Bawarabu, mwana wattu, ma kanat ahsanu halan min arabi al-jahiliya, embeera yaabwe nabo tebayisanga bulungi mukyala nga bwe tulabye abaki Abawarabu kalekaleko ku gundi endala. Faqad waqa'a al-ikhtilafu fi uruba hawla al-mar'a, fi uruba mu Europe wagwayo enjawukana nga boogera ku nsonga y'omukyala, nga beebuuza abaffe omukyala oyo naye kitonde, hali laha ruhun, bw'abanga nga muntu na kitonde kirina omwoyo, kale tukkiriza bwe kiba kirina omwoyo, omwoyo gwo gufaanagana ng'ogw'abasajja oba gufaanagana ng'ogw'abaki, oba mwoyo gwa nsolo, oba nga beebuuza ddala omukyala agwa mu kitonde ki? So enjawukana ne zigwawo nga waliwo abaga nti muntu era ayina omwoyo ng'ogw'abaki, ng'ogw'abasajja. Anaaga nti ayina omwoyo naye ate omwoyo gwe tegufaanagana ogw'abaki, ogw'abasajja. Kitegeeza nga balaga nti kirayika ye entondebwa ye yakola ki? Eyawukanira ddala. Era fi Ruma, ate mu Roma, qararat annaha hayawanun najisun. Mu Roma bo bakakasanga nti omukyala hayawanun kisolo, ate tekikomye okukubeera kisolo, kale yalibeera embuzi oba ente oba endiga gye balya, lakin najisun, ekyenyinyalwa nga kisolo ki? Nga ffenna kye tufunye mu bwongo bwaffe. Tuli wamu? Bo we bato we bagamba nti afaanana nga kisolo ekyo, hayawanun najisun la ruha la, ekisolo ekyo ekitaliimu na mwoyo, wala yambaghi lahu albaqa aw alkhuludi fi dunya, ekitasaanye na kuwangaalira kuki? Ku nsi. Wa annaha makhluqatun lilmut'ati faqat, era omukyala oyo kitonde ekyatondebwa okubeera nga kwesanyusaamu bwesanyusa basajja bakulu abafumbo, kwesanyusaamu kola ki? Kyensonga yokka lwaki kyatondebwa. Wakana biyadi zawji haqqi hayati almar'a, era mu Roma omukyala omusajja mu mikono gy'omusajja mwe mwalinga obulamu bw'omukyala. Wa haqqu mautiha, era ng'omusajja yasalawo nti ono omukyala ono agire nga akyawangaala, ono akole ki? Ono afe. Wa mawdu'u talaq, ate bwe kyajjanga ku kugoba omukyala inda Ruman, mu Baroma, kana kashurbil ma, kyafaanaganako nga boolaba okunywa amaki, nga boolaba okunywa amazzi. Kitegeeza we bukya asobola okubeera nga amukola ki? Amugoba kyangu nnyo. Ne bukya buzinagana maama Fatuma ono si kyamwagala, nkugobye genda ewamu. Nga boolaba okwata girasi y'amazzi n'onywa obuzibu bwonna bw'ofunamu. Kati omukyala bw'ati okumugoba bwe kyafaanagananga. Ate Abawarabu b'oluusi ne bamugoba, oba n'amuleka awo tamubuulidde nti nkugobye oba sikoze eki? Sikugobye. Lwaki? Kubanga baayinanga ng'akkirizibwa okuwasa omuwendo gw'abakyala bonna bakoze eki? Bayagadde. Era ebimu ku byalaga nti ddala oyo musajja wa buvunaanyizibwa kubeera n'abakyala baki? N'abakyala bangi. Nabwe kityo ebyo byebimu ku ngeri omukyala gye yafaananamu ne society gye zaamulabangamu ng'Obusiraamu tebunnakola ki? Tebunnajja. Walamma jaa al-Islam,
naye obusiraamu bwe bwamala okujja bwabeera nga buteeka omukyala mu kifo ekyenjawulo era ne butulaga nnyo nti omukyala n'omusajja bayina we bakola ki we benkanankanira. Mathalan fil ibadat bwetusanga ayati ezijja mu Qur'ani nga zitugamba nti wa aqimu ssala muyimirizeewo ki esswala. Aya ezo tezeeyawulidde ku baki ku basajja bokka wabula n'abakyala zibakola ki zibagatta. Ekitegeeza nti mu nsonga eyo tukola ki twenkana. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala al ujur allati tatarattabu ala iqamati hadhihi al ibadat, empeera Allah zagabira ku kukola emirimu egyo ez'esswala si nti omusajja yasinga okufuna empeera ennyingi okusinga abakyala. Nekitegeeza nti mu mbeera efaanana bwetyo ebyo byonna byali bitulaga nti tuyina we tufaanaganira n'abakyala ne tujjawo biri bye baalowoozanga n'ekifaananyi kye balabirangamu omukyala. Era obusiraamu buyina huquuqu, buyina rights ze bwawa omukyala ezitaamuweebwa ng'obusiraamu tebunnakola ki tebunnajja. Lwaki nalonze nnyo omusomo guno? Lwa nsonga nti neggulo twabaddeko wano ababaddewo mu bibuuzo olinaga nti omusajja yampasa amahare ge yampa ndiga tuli wamu naye endiga eyo ate n'agikola ki n'agintwalako abange enkyali muwoowe nekitegeeza nti tukyali mu mbeera ekola ki efaanana bwetyo. Erowooza nti baabakyala tebakkirizibwa kubeera nga babeera naki n'akaabo, tukyabalaba mu mbeera efaanagana bwetyo. So obusiraamu buyina rights ze tuyita al huquuq ze bwawa omukyala. Right esooka tatamattau bihaqqi al hayat, omukyala naye akkirizibwa okubeera omulamu. Tuli wamu? Right esooka omukyala naye akkirizibwa okubeera omulamu li annaha, kubanga omukyala oyo basharun ma'asum, naye muntu atalina musango gwakoze ki gwazizza. Kitegeeza nti tujjawo kiri ekyaliwo mu jahiliya ng'oli we bamuwaafuna omwana ow'obuwala amutta amugjawo. Lwaki? Kubanga kikolimo biki fe obusiraamu we bwajja ne bugamba nti n'omukyala naye ayina rayiti y'okola ki y'okubaawo, nga rayiti eyo temuweebwa muntu. Hatta n'abasoma constitution ya Uganda tuli wamu, rights, human rights omuli obulamu obw'omusajja n'omukyala tebukuweebwa na constitution, bukuweebwa Allah. Tuli wamu? Kati Allah yawa omukyala haqqul hayat, right y'okubeera right y'okubeera omulamu. Wa awjaba alqisaasu fi qatliha amdan kama huwa alhukmu binisbati lirijal. Allah n'abeera nga yateekawo qisas nti singa omusajja atta omukyala tukkirizibwa mu sharia, mu nsi efugiza sharia. Tuli wamu? Omusajja bwatta omukyala ng'amussa akoze ki agenderedde, sharia eragira nti omusajja oyo naye akole ki attibwe olw'okutta omukyala, so si nti omusajja attibwe olw'okutta omusajja. Bwe kijja ku mukyala n'abeera nga ye sharia teyamufaako, ensonga eyo si bwe tuweekola ki bwefaanana. Ensonga ey'okubiri, almar'a ahalun litakrimi, naye Allah yamusukkulumya li annaha insanun, kubanga naye muntu. Allah ganti walaqad karramna bani adam. Tuli wamu? Allah ganti nasukkulumya omwana Adamu. Mu mwana Adamu mulimu omusajja n'omukyala. Nekitegeeza nti omusajja wa kitiibwa n'omukyala wa kitiibwa. Ebbanga bonna lye bamalanga we tubanga tuboogerako bayina we batuuka ne bakuŋŋaanira mu umbrella y'emu nti bantu. Haqqi ey'okusatu oba right ey'okumeka ey'okusatu, sharia gye yabeera ng'ewa omukyala laha haqqul mahari fi aqdi nikah. Allah sharia yamuwa omukyala ayina right y'okuweebwa amahare, ne bw'abanga mugagga atya omusajja gw'oyina okumukola ki okubeera ng'omuwa amahare. Allah yatugamba nti wa atu nisaa saduqatihinna nihila, muwe
abakyala abo mubanga mugenda okubawasa mubawamaki amahare gaabwe. Kati bwe kijja kwoli eyabuuzizza omukyala omuwadde amahare ate oluvannyuma n'ogamukolaki n'ogamuggyako. Era awo katulabirewo haki endala nti laha haqu tamalluki, omukyala ayina rayiti ey'oku owuninga ownership, ayina rayiti owuninga oba maali oba sente oba ndiga oba bisolo hakaza oba ttaka, ayina rayiti erikolaki eri owuninga wa tasarrufu bi amwaliha, ate nakoma ku kuba na rayiti ebibeera nabyo, walakin laha haqu tasarrufu fiha, ayina rayiti ebeera ng'ebyegazanyizaamu. Tuli wamu? Bw'ayagala asobola okutunda endiga ye gye wamuwanga amaki ng'amahare, duna hajatun ila idhini ahadin madamat aqilatun rashida, akkirizibwa okubeera ng'akozesa ebyobugagga be nga teyeebuuzizza ku muntu yenna. Tuli wamu? Ebbanga lye bimala obwongo bwe bumala nga bukyali buki nga bukyali bulamu, kubanga inidamu al ahliya, singa omuntu atuuka ng'obwongo bufunye ekiki ekikyamu, kabeere musajja kabeere mukyala, shariya etuuka nga tekyamukkiriza kutaswarafa muki mu ssente ze, netunga nti Abdallah tokyakkiriza kusaddaaka, tokyakkirizibwa kulaki. Lwaki? Kubanga obwongo bufunyeeko ekiki ekikyamu. Kati kyekimu ku mukyala bw'abanga ayina ekyobugagga kyonna akkirizibwa okukikozesa mu nkozesa gyakolaki gyayagala, ebbanga lyamala nga kiri ekiyinza okumuleetera okumugaanisa okweyagalira mu maali ye, ng'okuba nti agudde eddalu, bwe kiba tekiriiwo akkirizibwa okukolaki okweyagalira mu ssente ze. Tugambye nti ekisooka laha haqu tamalluk, ayina obuyinza bw'oku owuninga oba oku owuninga kitegere okuba n'obwannannyini ku kintu. Tuli wamu? Bw'amala okuba n'obwannannyini ku kintu era n'aba n'obuyinza obukozesa ekintu ekyo ky'ayinako obwannannyini mu ngeri gy'akolaki gy'ayagala, nga teyeetaaga kusooka kusaba lukusa nti munnange nno mwami nyina ettaka lyange naye nsaba kunzikiriza ndikole ki nditunde, okujjako asobola okukutegeezaako. Tuli wamu? Nga nawe wasobola okumutegeezaako nti naye nyina akataka egundi eri enabbiika, lwaki situgatunda ne tugulayo akapiki n'entambula n'egonda? So ng'oluusi asobola n'okugaana naye gwe lwakuba kyoyagala n'okikola, naye bw'atyo asobola okutegeezako obutegeeza nti taata Abdallah ngenda kutunda ettaka lye nabbiika eri insha Allah. Tuli wamu? Lwaki? Kubanga ayina obuyinza okukozesa ekyo kya owuninga kyalina mu ngeri gy'aba akoze eki gy'aba ayagaddemu. Ensonga endala oba rayiti endala, laha haqu ikhtiyari zawji, ayina obuyinza obulonda omusajja gw'aba akoze eki gw'aba asiimye, ebbanga lyamala ng'omusajja oyo shariya temumukola ki teyamumuziyizaako, okugeza si wa luganda lwe mu ŋŋanda shariya zeekola ki zeziyiza. Ekyokubiri, bafaanaganya eddiini musiraamu. Tuli wamu? Akkirizibwa okubeera nga yeerondera omuki omwami, era tokkirizibwa lwakuba mwana wo n'omujwetekako n'omuteekako omusajja ye gwatakola ki gwatayagala. Tuli wamu? Oba gwatasiimye. Lwaki? Kubanga oba olinnyiridde eddembe lye shariya lyebeera ng'emuwa. Era singa tukizuula nti obufumbo bufaanagana mu mbeera efaanana bw'etyo, singa obufumbo bubeera mu mbeera efaanana bw'etyo, tukakasa nti bubeera buki bubeera bufu mu mateeka gaffe ag'eshariya ey'obusiraamu. Ensonga endala, laha haqul irthi, ayina rayiti ey'okusika, oba taata we afudde oba omwami akoze eki afudde, akkirizibwa okufuna mu maali y'omwami we waba akoze eki bw'aba afudde. So nga ate tukirabyeko nti mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnabakola ki tebunnabakujja, mwana wattu n'omukyala kyalinga kyamaguzi ekyasikibwanga ng'omusajja bw'afa, mathalan abadde ayina abaana
abatali ba mukyalo oyo tuli wamu abaana omwana omukulu yalinga akkirizibwa okuba ye yali alina okuwa maama olukusa nti kati fumbirwa oba namuganda kati togeza n'okola ki n'ofumbirwa naye basiraamu mulaba obusiraamu gye bwajja omukyala kati tugambye nti laha haqqul irth omukyala ayina right ekola ki efuna mu byobusika oba esika oba efuna ku mali y'omufu ebbanga lyamalanga amuli kuki ku luganda newankubadde we kyajja mu ngabano ebiseera ebisinga nawo tufunawo nnyo obuzibu lidhakari mithlu hadhi al unthayain singa taata afa tuli wamu n'aleka abaana bameka babiri n'aleka Budala ne Fatuma tuli wamu shariya we tutuuka okugabanya emaali eyo tujja kuddira ono Budala tumuwe emigabo ebiri Fatuma afune gutya gumu tuli wamu awo ebiseera ebisinga bagamba nti shariya teyenkanyankanya tulabye gye mujje abadde naye ali mu byabugagga bikolaki bisikibwa tuli wamu kati wanezze neemuwa kale newankubadde muwadde omugabo gumu omusajja n'amukola ki ate ekyo si kye twagala twesigamireko shariya si kye yatunuulira ndigaleka tukuweeyo akatonotono ogumireko awo shariya yenkanyankanya mu kugaba emaali tuli wamu shariya yenkanyankanya mu kukola ki mu kugaba emaali newankubadde bo abantu balowooza nti obwenkanya bwali badde mu kuba nti omuwala ono afune kyenkanankana n'ekyaki n'ekyomulenzi kitasoboka kuba lwaki ekiseera kigenda kutuuka oyinza n'okwekanga nga mwana wattu omukyalo oyo ali mu kusika mu maliyani ya kitaawe gwe tugenda okuwa omugabo ogutya ogumu ng'ali wa musajja yamulabirira tuli wamu naye n'omwana ow'obulenzi ali waka ayina amaka ayina abakyala yabakola ki yabalabirira ddala shariya eba teyenkanyankanya omanyi tuyina ebintu bye interpreting obubi singa oba n'abaana basatu omu ali ku university omulala ali mu senior 1 omulala ali mu P3 tuli wamu ne batuuka nga bagenda ku ssomero ng'obawa pocket money bonna boddira n'okwata omutwalo gumu n'obawa obeera wenkanyiza mu kuwa abantu abo naye oba tokoze bwenkanya kategerekese obeera wenkanyiza mu kuwa baki abantu abo buli omu omuwadde omutwalo gumu naye oba tokoze buki bwenkanya obwenkanya bwe buliwa kwata owa university omuwe emitwalo emeka okwata owa senior 2 oba senior 1 omuwe emitwalo emeka okwata owa primary omuwe omutwalo gutya oba wenkanyankanyiza oba okoze obwenkanya wakati w'abaki w'abaana abo so ekyo tekijja nti shariya mu kuwa omwana ono ow'obuwala n'emuwa omugabo gutya gumu ku migabo ebiri egy'omulenzi shariya yakola buki newankubadde gweyinza okugamba teyenkanyankanya naye shariya yakola bwenkanya lwaki kubanga obuvunaanyizibwa bw'omusajja tebwenkana na bwamuki na bwa mukyala era abantu aboosanga bakaayana ku nsonga eyo tebusobola kukyanga obaga nti kati kale bukeere engeri gye twakala twenkanenkane tuli wamu omanyi mu luzungu bagamba we are equal but not the same tuli wamu we are equal but not the same abakyala we are equal but not the same kubanga responsibilities zaffe zikola ki ziyawukana tetusobola kukya era tetusobola kufunayo omusajja atuula waka ne tuganze nninze mukyala kujja kunjogereza nti kati twenkanankana era omukyala ajje akwogereze ewaka bajje bamusalira ebintu nti ogenda kuleeta ente oleete sofa oleete TV tewaliyo mukyala tewaliyo gosobola kuwulira alwanirira ddembe ly'abakyala aga nti naye lwaki n'ekyo tetwenkanankana tuli wamu kitegeeza nti kisigalawo nti obusiraamu shariya yaffe omukyala teyamukola ki teyamulyazaamaanya haqi esembayo oba rayiti esembayo shariya gye yawa omukyala
laha haqqul hadana, ayina obuvunaanyizibwa obw'okusigala ng'alabirira omwana we ng'akyali myaka egy'obuto bwe baba baawukanye naki ne bbaawe. Omusajja tokkirizibwa kubeera ng'omukyala omukola ki omuggyako omwana we bwe muba nga mwawukanye nga mukyali bato, ng'abaana abo bakyali bato. Kyetugenda okusembyayo ku musomo gwaffe insha Allah, enkakasa naaga nti omusomo mugazi, naye nja kozesa skills z'ekiwalimu zonna insha Allah okukola ki okugufunza. Ekisookerako tulabye omukyala yafaanana atya ng'obusiraamu tebunnajja. Tuluwamu. Ekyokubiri ne tugamba nti shariya we yajja yamuwa rights ki oba yamuwa buvunaanyizibwa ki. Kyetugenda osembyayo adabu almar'a, okumanya obusiraamu bwafa nnyo ku mukyala. Waliwo empisa ezeeyawulidde ku mukyala yekka yekka olw'okukuuma ekitiibwa kye. Empisa esooka, la yajuzu lilmar'a an takhuluwa bi ayi rajulin yahilu lahu nikahuha. Omusajja omukyala takkirizibwa kubeera nga yeeyawula na musajja yenna asobola okumukola ki okumuwasa. Kitegeeza gw'atayinaako luki gw'atayinaako luganda. Oluganda lwe twogerako shariya lwe yagaana nti mathalan abooluganda ababiri taata y'omu maama yo atya tebakkirizibwa kola ki kwewasa. Abo tebakkirizibwa, abo bo shariya ebakkiriza okubeera awaki awamu ne batuula eri nga tewali muntu yenna ne banyumya ki ne banyumya emboozi. Naye singa kijja mathalan omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi nga bataata baki banjawulo, taata omuto tuluwamu, tebakkirizibwa nabo kubeera mu kisenge eri ne bakola ki ne beeyawulira. Lwaki? Abaffe tetubafunye abeefunisizza embuto, tetubawulirangako. Lwaki? Lwakugayalirira amateeka ga busiraamu. So omubaka alayhi salatu wassalam yatukubiriza n'atugamba nti la yakhuluwanna ahadukum bimura'atin, omu mumwe takkirizibwa kweyawula na mukyala illa ma'a dhi mahrami, okujjako ng'omukyala oyo alina gwali naye atakkiriza kola ki kubeera ng'amuwasa. Mu hadithi endala omubaka saa sallam yatugamba nti iyyakum walghulwa binnisa, yatugamba nti basajja mmwe mbeewaza okubeera nga mweyawulira abaki mweyawulira n'abakyala. Walladhi nafsi biyadi, mbalayirira oyo Allah, ma khala rajulun bimra'atin illa wadakhala shaitanu bainahuma. Oli tasobola kubeera nga yeeyawulira na mukyala okujjako nga shaitani egenda kuyingira wakati waabwe. Seeka wemba musomesa Qur'ane ne bw'oba omusomesa Qur'ani, tuli wamu, kubanga awo shaitani weetandikira n'osooka omusomesa ba'u alifu, ogenda mpola mpola naye naawe ajja tigamba ha'u, n'otuuka n'omukwatako ha'u eva wano, otandikira wano n'okakka. So ne bw'oba omusomesa Qur'ani tokkirizibwa kola ki kweyawulira naye. Shariya yakikola ki yakigaana. Bwe kiba nga shariya eganye mu nsonga za ibadaati, tuli wamu, ogenda kumusomesa, temukkirizibwa kubeera mu masijidi nti sheekhi ne mukagundi buli ssaawa 10 babeera muzikiti omwo nga basoma Qur'ane. Tuli wamu, shariya ekiganye. Ate kiri kitya okweyawulira eyo nga mwogera ku nsonga zaki ku nsonga za duniya? Kitegeeza nti ekyo kyekisinga okubeera nga kigaanibwa. Ensonga egundi, empisa ey'okubiri, luzumu ibtiadiha ani al-ikhtilaati birrijali khawfu al-fitna. Omukyala takkirizibwa kubeera nga yeegatta mu basajja. Kyova olaba bwe tuba tutuula wano, abasajja tutuule n'abakyala ne bakola ki ne batuula waabwe. Naye wogenda mu masinzizo egitali mizikiti, tuli wamu, oli atuula wano ne watuulawo omukyala, ng'omukyala oyo yayambadde akasikaati kakoma eno, omuvubuka gwatudde naye si mufumbo, tuli wamu, eyazze nga azze kusinza Katonda, agenda okuvawo ng'akakasa nti Katonda yakola ki yatonda. Tuli wamu.
era oluusi saavisi eba egenda mu maaso nga wasuula ku mukyalo naakaki kati wekiseera wekituuka ate mwoyo omutukuvu najja ogenda okulaba amweyongeddeko ddala mwoyo omutukuvu akoze ki azze so ffe shariya yaffe yabeera ng'egaana abakyalo okubeera nga bakola ki nga beegatta kyova olaba era yakifuula nga sina kyatteekwa swalatul jamaa si yateekwa ery'omukyala ne swalatul jumaa si yateekwa ery'omuki era bwe babeera bazze olunyiriri olusinga okuba olulungi gye bali lwe lunyiriri olukola ki olusembayo saddan lidhari'a kwewala biki biyinza kola ki biyinza kuddirira ne bwe kyatuuka mu kuziika ne batubala nti la ffe katugende tubakole ki tubamalire mwe musigale lwaki kubanga newankubadde tuli mu mbeera ya nnaku awo shayitaani tekigigaana kubaako kyekola ki kyeyisaawo ne bameka be tulabye atandikira awo lwakuba omukyala afiiriddwa omwana w'obuwala najja amusaasira muwaziiha agaba mbiguma taata agenze naye nze wendi tuli wamu ne bamaliriza nga bagudde mu biki mu bikemo so empisa ey'okubiri omukyala shariya yamugaana okubeera nga beegatta muki mu basajja kiri kitya mu mikolo gyaffe egy'embaga gye tukola abasajja ne beetabika n'abaki n'abakyala olaba batuganye mu mbeera ey'ennaku ng'okufiirwa ne mu ibadat kitegeeza ate ku sayidi eri tusaanye okubeera nga tukikola ki nga tukyewalira ddala ensonga ey'okusatu ikhfa'u zinatiha illa ma dhahara minha omukyala ateekeddwa okukweka ebyokwewunda bye illa ma dhahara minha okujjako ebyo ebyeyoleka mu biki mu byokwewunda bye nga Allah wagamba nti waqul lilmu'minati yaghdudna min absarihinna gamba abakyala babeere nga bakuuma amaki amaaso gaabwe wayahfazna furujahunna babeere nga bakweka n'obwereere bwabwe wala yubedina zinatahunna tebageza ne boolesa ebyokwewunda byabwe illa ma dhahara min okujjako ebyo ebyeyoleka mu biki mu byokwewunda abamanyi bayawukana ebyokwewunda by'abakyala ebyeyoleka ebitasobola kwekebwa bamu bagamba nti thiyabuha engweye ze boli asobola okwambala akagoye nga masha Allah kaki kalungi naye tasobola kukakweka kubanga tasobola ate okutambula ng'ali bwereere kati ekyo shariya nemukkiriza ne tukitweka mimma dhahara minha tuli wamu ekyokubiri abamanyi abamu bagamba nti ma dhahara minha alwajhu walkafaini feesi n'ebiki n'ebibatu bino naye abamu bateekawo sharutu ku feesi naki n'ebibatu nti akkirizibwa okubireka ebweru obutabibikka naye ddi singa biba nga tebiriiko byakwewunda tuli wamu nekitegeeza nti woba obitaddeko ebyokwewunda nolekako ka lipusitiiki n'okola ki waliwo abamanyi waliwo abakijaza ne wabawo abaga nti aa bw'oba okikoze bwotyo tokikola ki totawaana kubiwunda lwaki kubanga ogenda kutufuukira ekiki ekikemo gy'otambulira ogenda tambulira ewali abavubuka abato embeera efaanana bwetyo shariya neyagala okugikola ki okubeera nga egitwewaza ensonga ey'okuna mu mpisa z'abakyala wayajibu an yakuna libaasu lmar'a shar'iyya ekyambalo ky'omukyala kirina okuba nga kiki nga kigendera mu mateeka g'obusiraamu nga Allah we yagamba omubaka alayhi salatu wassalam nti gamba bakyala bo qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudenina alayhinna min jalabibihin bagambe nti babeere nga beesuulirako ki jilibaabu zaabwe wa aljilbaabu thawbun yasturu jamia albadan luba lugweye nga lubikka ki nga lubikka omubiri gwonna era obumu ku bulombolombo obw'olugweye omukyala bwasaanye okubeera ng'ayambala alla yakuna shaffafan luyina okuba nga teruli shaffafan teruli transparent nga teruyitamu layiti nga terutangaala tuli wamu olugweye lw'omukyala luyina okuba nga laisat au laisa shaffafan luyina okuba nga teruyitamu ki teruyitamu layiti obanga terutangaala wala dayiqan ate luyina okuba nga terumukoze eki terumukutte
naye tunuulira bannyinaffe ennyambala gye bambalamu, nave waka n'akusiibula muwala wa haaji, tuli wamu, n'atambula naye ng'akagoye kayambadde konna kamuli kuki, kali ku mubiri. Sharia yatugamba, Sharia instructed ladies to cover themselves but not to wrap themselves. Sharia yabagamba kwekavalinga naye bo beerapinga buki. Walolabeko nga barapinga ekirabo, bakakasa nti tekirina we kikola ki nawe kisize. Kati n'omukyala bw'ati yeerapinga buki, bwerapin. So olugoye lw'omukyala omusiraamu terusaanye kubeera nga lumukwata. Hatta yadhharu a'dha'u al-mar'a wala yasifuhu, okutuusa luleke kubeera nga lwoleka ebitundu by'omukyala. Naye omukyala ayambala ng'osobola n'okulaba nti amabeere ge manene hakadha, tulwamu embeera efaanana bwetyo. Sharia yagikola ki, yagiziyiza. Era omubaka alayhi salatu wassalam yatulaga nti olugoye lw'omukyala lusanye alla yakuna mu'attiran idha kharajat min baytiha, luyina okuba mu'attiran ay laysa fiha tib, luyina okuba nga teruliimu ki, kawoowo bw'aba nga afuluma ewaka, wabula waba ali ewaka. Insha Allah kammalirize mu bufunze ekisembayo ku kalombolombo k'olugoye lw'omukyala omusiraamu, wa alla yushbiha libasa rijali, olugoye lulina obutafaanagana lugoye lwaki, lw'abasajja. Kati nno ne weewuunya abatambula nga bali muki, nga bali mu mpale. Empisa esembayo gyengendo sembyayo, omukyala entambula ye ayina okutambula nga atambuza nsa, tuli wamu, ayina okutambula. Wala yadribina bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin, ayina okutambula nga takuba kagatto, kubanga agenda kwatulakitinga abasajja okwa ani oyo atambula, tuli wamu, ogenda kwatulakitinga abasajja omalirize ng'oluusi obakoze ki, obalwazizza. So oyina okutambula mu ntambula ey'obuki, ey'obuvunaanyizibwa, ekuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala. Bi'awnillah, ebyo tusobodde okubeera nga twejjukanyako. Tusaba ekitiibwa Allah abeere nga atuwa okumanya enkizo y'abakyala, era n'abakyala mbategeeza nti mu Sharia yaffe eno ey'obusiraamu mutwala ekifo ky'amaanyi nnyo. Eyasookera ddala okukkiriza omubaka alayhi salatu wassalam kanat muraa, yali muki, yali mukyala. Neyasooka okufiiririra eddiini ey'obusiraamu naye yali muki, yali mukyala. Oli yali Khadija, eyasooka okufa yali ani, Sumayya. Ate naffe abasajja abeeraba oluusi nti tuli ba kitalo, bwe twali nga tukyali bato, kunna fi butuni imraa, twabeeranga mu mbuto z'abaki, z'abakyala abo. Omumanyi omu yagamba nti wa idha balagna, ate bwe tukula, nakunu fi qulubi mraa, tubeera mu mitima gy'abakyala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.